Alright, nga twakava mu kulonda akalulu k'obwa president ne ba MPs mu ggwanga Uganda. Njagala ate mbe nga nkuzzaako emabega nkulageemu ku nsonga as to why we strongly believe newankubadde nga akakiiko k'ebyokulonda akakulemberwa by'Abakama tekannavaayo kulangirira final results. Njagala nkulage some of the factors ze tulowooza ze tusuubira that we strongly believe nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine akalulu kano yakawuuse buva. Remember National Unity Platform ebadde etambuza omulamwa ogwa protest vote bagamba nti kanonye bakanoonya indeed era tugenda kukozesa some of the clips ze bakozesa mu kanoonya tukulage bakanoonya bakalonda people came out and voted in huge and large numbers bakakuuma people were there and trust me there forms abaana bazirina mu buli kanyomero ate essaawa ebulayo yakubanga balwanirira akalulu. Yes, wayinza okubaawo wali okubuzaabuza naye this time round I strongly believe Ugandans are solid to the fullest. Now, eno clip gyengenda okulaga ennaku z'omwezi zaali nga 8 Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine 8 omwezi ogwa December omwaka oguwedde Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine we yalabirwako mu Nakawa East ne Nakawa West. Waneeno yali agenza okubanga akuba campaign. Nakawa East gye yasooka ye wali omukulu Alex Waiswa Mufumbiro era nayo ebibye masavu kusana Nakawa West wali Joel Senyonyi era naye ebibye masavu. Njagala ate obenga olaba ekyali okulunaku olwo ennaku z'omwezi nga 8 Bobi Wine yali mu division ye Nakawa wano mu Kampala district. Deployment yali y'amaanyi nnyo and of course on that day we shall never forget lwe lunaku lwe yakyaza munnamawulire wa CNN amanyikiddwa nga Larry Madowa who is doing a tremendous job as we talk right now. Tetumanyi ngeri gyafunamu footage gwateekayo naye nga afuba nnyo okulaba nga atuusaako eggwanga exactly the truth. Katukomewo after this. Arabbi lerekedde okunvuga nno embeera eriwo ali mugezaako okuyita bali abebakkiriza eri wansi bali abantu b'olengera eri wansi abagezaako okubanga ayita poliisi abeetiisatiisizza era nebaza eri wansi bw'atyo abagezaako okubanga ayita bali b'olengera awansi bagezaako okubanga ayita abantu bonna bonna nga b'olengera baba stopinze bonna be bali eri wansi eri baganda bange abasibo ne bannyabo. Omusajja ono yakyasinze okuwamba abaana oyo mumwetegereza oyo mulaba akulya ku poliisi y'ekatwa oyo mumwetegereza bulungi oyo yakyasinze okuwamba bannayuganda. Somba tutika nnyo kamuteka kwanza apande totiisatiisa abantu wane wabula
Embeera abwetyo abwekyatambulira ddala wansi wali. Embeera abwetyo amagye ge gali golengera wansi eri. Kim, mpaka tambalako darling. Tambala kazi wale. So network yange ndoza ekomeo mudemo gisharing. Itwaka maida dakika 3 tuluka abantu 9 dakika 3 namba uchibi yoyo ne basajja be. Bana nge musharinga video ekubo lichagaddwa. Ali wano roundabout abamanyi wali kunagulu obakola driving permit tubadde tuwambuka naye amagye gali eri agekola kigenyo wansi eri. His Excellency yoyo kamba zumengeremuko. Amagye wansi eri bali mu kuba abantu wano police n'amagye nago gasazeeko. So yembeera erimu okubanga etambula. Embeera bwetyo bwekyatambula ayolekera Nakawa East ne Nakawa West olunaku olwaleero naye embeera ekyali nzibomuko baganda bange batata ne bamaama abatuwuliriza yonna gye musinzira okubanga mutulaba. Nsaba muddemu mugisharinge muddemu mugisharingire ezisinga obungi zibuguma. Abwatyo azinze emikono alaba ekigenda mu maaso eri ku bawagizi be. Ali ne munywanyi we Buken Ali abasinga gwe mumanyinga Nubian Lee. Ali ne munywanyi we abasinga gwe muyita Nubian Lee. Ajo Senyonyi ali mugezako kubanga ayogerako n'amagye kosane police okulabanga ati abatambula naye embeera ekyali bwetyo. Embeera ekyali bwetyo baganda bange, embeera ekyali bwetyo. Yenze Sama Uganda Tata Nakawa top 10 era serulungi ow'ekibiina ekya NUP. Yenze mbaweereza mikono gyange mwena baliko mbatumiddeko nnyo mwebale kwekuumira ku bwaguuga. Sama yoje yenze mbaweereza mpola mpola embeera nga bweri mu kubanga etambula amakya ag'olunaku olwalenaku lwa Monday. Bamuyita His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu presidential candidate era ali mu kubanga anoonya kalunaku olwaleero ali Nakawa abatata ne bamaama amagye mayitirivu nnyo akosa police nejjukira tebamwagalako omuntu n'omu bagala atambulinga ali yekka ndoza n'amawulire kuba security ye yo bagimujjako. So akyekyo radio call mpulira zivuga kumu over kwende kwa mena kwa kwenza over tunataka over kuangalia na kuangalia tata yake mama nyabo yake zogera enneme ezenjawulo. Radio call baganda banga bampuliriza. So kyekyo mbeera bwe kyatambula ekubo alina oligaddwa abadde zina abantu be abamu abadde bali mu kumuwubirako nga bamwegattako bonna bwe batyo ate basaliddwako batata ne bamaama. Mbeera bwe kyatambula. Mbeera bwetyo abwekyatambulirako ddala. Basaba temukoowa ku sharinga video. Nsaba muddemu mugitambuze mugibonye ebeerenga akawuka ka mukenenya. Mbasaba mubonye video nga bwe musobola. Bugumu lingi esimu ezisinga ziri mu kubuguma bubugumiza akamuliro bwatyo atandise okubanga asimbula mu kimpowooze ndaba bagezaako n'okustopinga security ye abamu kuba amagye. So embeera bwetyo abwekyatambula. Yenze Tata Nakawa Sama Uganda yenze mbaweereza baganda bange
embeera nga bwe kyatambulirako ddala mpolampola naye nga tennabeera ya mulembe. MP yeri mu kuba abantu embooko oba gy'oyinza okuyita military police. So bwe kityo bwe kikyatambulirako ddala. Nkuyanjayo abantu b'olengera eri bonna baba mugobyeko, bonna baba mugobyeko. So okusinga mpulira ekigambo alo Samu gambo lyo posta agise okusinga mpulira onataka nani, onataka mimi, onataka wewe. Acho kigambo kyensinga okuwulira kozi radio calls eza police. So bwekityo bwe kikyatambula. Abagambi siina teka lyemmenya ate buli presidential candidate aina right etambula n'abantu abamwegaseeko nga bamuwagira. So John Senyonyi amumotoka ye amulimu amuganda wa Alex Waiswa amanyiddwa nga Waswa. So ndabyeko omwami amanyiddwa nga Council Areas Analukola Luyimbazi nga ali ne chairman Nyanzi amuntu wa watu. Ndabyeko mukyala eyegwanyiza ekifo kya Makindye amanyiddwa nga Zahara Luyirika Mala Sekibala naye mulabyeko. So embeera bweri mu kubanga etambulyako ddala mpolampola baana batata. Ndabyeko Honorable Ronald Ensoboga bali mwezo eyegwanyiza ekifo ky'obwa Road Mayor bwa Kampala naye amukubyeko emmunye. Ndabyeko abambadde amajowe nabo mbalengeddeko n'amaaso gange. Ndabyeko motoka ya BBS Refiner ey'obwakabaka bwa Buganda kusa NTV Tuning Your World nayo njirengeddeko NTV akawungezi. So mbeera abwetyo kyatambula. Yenze aserulungi w'ekibiina kya NUP era yenze abaganda bange taata Nakawa owaddala. Yenze mbabuuzako tuli ku Ntinda True Road awo tuli mu kubanga tutambulira omukutu otambula ne Sama Uganda okubanga mbaweereza amuhumuza yoligo olengere yekwese eri apima omulaba alabisaako oli mwalinga sitaani yoyo amuhumuza banga lyonna badde amutambulirako banga lyonna abadde amutambulirako. Mu motoka eyo gye bayita buli wende nkusiba mulimu omusajja mumutegedde erinnya awambye nnyo abaana b'eggwanga lyattu. Nange kennyini kama kwogera yampambako nga nzija ku sharing hall ensambya yankubakuba emigere nanenya nnyo olubuto namala ennaku nga zizo nga so achekyo baganda bange batata ne bamama Meya balimuteka mafuta kanagusa no wagaba embeera abwetyo abwekyafaananyeko. Kemu akankwasa ompulira Mwite sister wa Swapula ajawulira nnyo Uganda sister wa Swapula. So mbeera bwetyo bwekyatambulirako ddala mpolampola netiwaka entawanyiza emirundi mingi nnyo nga enkyankalanya naye banange adimi bambe nagambye ndakoteekayo enamba zange eza support nkyegendereza zazimu kuzitawanya network so kozijeyo admin. Admin namba zange soko ndiko kudamu ziteekayo. Alright, twende tupate. Tunakunisha wanafongesha ya tarika mama yake mama nyao. Alright.
Mbera bwetyo bwetambulirako ddala mpolampola ali mu kwolekera Nakawa Esikosa Nakawa West olunaku olwaleero embeera bwetyo bwekyatambula mbebaza nnyo amwenna abagamba mikwano feko Uncle Sama kwe tutava mbebaza nnyo nenvaako ne mugenda ewala nenkomawo ne mukomawo ne mugenda mugamba ne bannammwe nti kamera yo maaso ekomyewo mbebaza. Thank you so much. Oyo gwolaba wa police wa oyo akwatira police bifaananyi wa mawulire wa police y'omu kuba weeweeteddwa emigo eggulu nga ndaba n'asooka yeekunyakunya omugongo. So mbeera bwetyo bwekyatambula. So yenze Uncle Sama Uganda omukutu osinziira ku Sama Uganda Media n'enkulukutira emikutu gyonna gwe gy'osinziira okubanga ondabako. Mbebaza nnyo okubanga mubeerako nga mutumbudde embeera nga bweri mu kubanga etambula. Mukiibi yoyo gwolaba atambula abaddala amanyi n'okubigula yoyo mukiibi gw'olengera omuwanvu nga Uncle Sama amanyi n'otambula nga abigula yoyo. So mbeera bwetyo bwetambula eno gy'olengera gye tuyita abataddeyo dda obunkenke nga ekyali eggulu. Buno bwana bwa police. Buno bona wala budduse mu barracks bwana w'abasirikale. Buze kwetegeeza bataata bye bakola. Nabo olengera buvudde mu barracks. Olengera zo nyumba z'abasirikale ezo z'olengera ezaavunda. Ze nyumba z'abasirikale zezo. Mbeera abwetyo abwekyatambulirako ddala abaana ba mama abaana ba taata amwena abatugoberera. So mbeera bwetyo bweri mu kubanga etambula official mu maaso ge wensinzira nsaba amanye network eri etya nsaba amanye network kosa ekifaananyi biyimiridde bitya sofa nsaba amanye ku network n'ekifaananyi biyimiridde bitya abalungi abakyatambula ne Sama. Batata ne bamama nsaba manye ne banange admin nsaba mpulirizaako our admin please listen, don't pin our number please. Bambi ze ziri mukono na network yange admin Rania tosheya toteekako namba zireke nze nzijjako tozizaayo nkyogedde nenkidamu don't pin my number for support for now nze nzijjayo ze zimu kuzonoona network yange. Oh gosh. Obadde mene mugambe mu luzungu. Aziteekayo bwenzijjayo. Admin please and Soko's J number. Na video yange yakava emirundi nga5 nga kiva ku namba. Oba tabeerako. Bebimu kubita network a number soko zireke. Abana yagalo supporting us Sama they know my number, they will. Mbera abotyo bwetambula a police ayo ampitirivu nnyo nga bamulengera. Yenze Uncle Sama Uganda atata Nakawa aserulungi w'ekibiina kya NUP yenze agenda maaso n'okubanga mbaweereza embeera nga bw'eri mu kubanga etambula mpolampola. Laba mukwata labayo look the violence and intimidation.
Alright, kyekyo ekyali ennakawa gwe ssebo oba nnyabo atulaba mu biseera Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine we yali anoonya akalulu. Now, this is the part where I wanted you to watch closely. Luno lwe lunaku Larry Madowo omunakenya akola ku CNN lwe yajja era eno trail yagiriko. Lwe lunaku lwe yavaayo n'ategeeza eggwanga the atrocities is happening mu ggwanga Uganda. As we talk right now, we also don't know how he's getting the footage. Gwali mu kubanga ateekayo naye what I can tell you is wano wo ennakawa ye awuuseewo buva kossa n'ababaka. We are yet to have the official announcement of how many votes era bannayuganda kye baliniridde. Luno lunaku telugenda kwerabirwa. Lwe lunaku abapoliisi lwe baasooka okuloza ku tear gas nga bagezaako okulemesa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine okugenda ennakawa n'abantu be nabo bwe baakuba akacupa ka tear gas mu bantu baamala ne bakabaddiza. Kati ogenda kulaba incident egenda okuhappeninga mu maaso awo ogenda okukakasa nti yes bannayuganda baali ready okulonda Kyagulanyi mu mbeera yonna yonna. Obukambwe poliisi bwe yateeka ku bannayuganda b'ennakawa on that day, eyo clip gy'olaba right now bwe bulaze nti bwe bwalaga nti yes kakibe ki wali otuteekinga ate kyangu tugenda tuteekinga butiikinzi. Njagala gwalaba video eno you watch it carefully ogenda kulaba part wembadde nsingira okubaagala mulabe. We are about and yet deployment was too much. I think this is the part exactly. Abantu baali basazeeko enguudo from a distance nga tebakkiriza abantu kusemberera Kyagulanyi. Wabula we yatuuka awo yagamba temusobola kula kintu kino kintu kya kisiru. Bwe yatuuka awo yagamba driver we giyimirize. Okumanya nga akasajja kaali kayina ensonga yako nga kaagala kulabisa musabba. Yayimiriza emmotoka n'agivaamu nga bw'olengera. N'abawuubira agenda olaba nga tebamulaba bulungi n'agamba no nina otutuukayo because nzize kwogera na bano bantu kubasaba kalulu. Kyagulanyi yava mu mmoloka n'agenda eri abantu abo olengera eri ebusukka kkubo n'agendayo era ekyali awo kaali kati ya gaasi. Laba n'abale baali babakwatira eri n'eri nga wakati baagala ayitewo nga talina muntu n'omu. Yagamba mwe musaaga yafuluma emmotoka. Njagala olabe firimu kati awano weetandikidde. Watch. Vayo. Verako. Vayo. Don't push.
Azze. Badan Sotia gas. Alright, now that was part of the deployment eyali eteredwa ku Kyagulanyi Center Robert Bobi Wine olunaku lwe yagenda mu division ye Nakawa. So many people abasinga bali besunze okulaba ku bantu namungi womu okutya muganda wange kubata gayaniriza Robert Kyagulanyi Center Bobi Wine naye era tekyabalobera kugenda mulindira ku rally yatuuka bwati Nakawa abantu bali bangi nnyo nga gyenkomeza era mu bigambo bye Kyagulanyi Center kajafuze bajjajja yayogera bwati njagala owulirize baffe ne bazadde baffe naffe Katonda atukoze bulungi nnyo tikati saawa zino emanda gye bayita bwanika emanyi omukaba ku mutwe nayogera amazima mulaba ku bipande bye aze awandikako protecting the gains, protecting the stolen gains. Ayagala okutuuma ebibbe byatubyeko abantu b'e Nakawa bannange gain kijje mu protecting wano, gain kijje mu protecting wano. Njagala babulire okuba n'emyaka 40 nga batubba bubbi wano mu Nakawa we wali Uganda Revenue Authority ekitebe kyayo kiri wano Nakawa. Naye era Nakawa yesinga enguudo embi muno, abantu we basinga obwavu muno. Oluvannyuma lw'emyaka 40, oluvannyuma lw'emyaka 40 njagala asobole okukyuka. Tunula wali olabe eggeto ku lusozi, olabe eggeto buli wamu, olabe embeera abantu gye bayitamu. Kakati kambabulire ne kino baganda bange, mu mawanga agakulakulana, mu mawanga agafa ku bantu baago, abantu ne bwe babeera mu ghetto, nze nakulira mu ghetto era tuguze tubagamba we work hard not to live with the ghetto but to make the ghetto a better place to live. Yagala babulira singa tubadde n'abakulembeze abagala ensi yaabwe ne bwe yandibadde ghetto buli wamu wandibadde watuukawo amazzi amayonjo, wandibadde watuukawo amasanyalaze agali affordable, wandibadde waliyo security, wandibadde waliwo ebyenzijanjaba, naye tebibeerawo. In fact babakuma bwe bate kubanga baagala bagobawo ettaka baliwe abo be balinako eŋŋanda. So bwe tujja wano baganda bange ebintu bino byonna tubyogerako. Museveni amaze ebbanga ddene ng'abantu abamu baseetinga abeefuula nti b'opposition nga babeera bakyaliibe.
era bwe yamanya kiffe njagala mupulize bulungi Museveni bwe yamanya nti ffe ebyaffe bya ddala ebyaffe bya kumuggyako ebyaffe tetuli bakyaliibe tetwagala muggyako ne babbi banne bonna eyo nno y'ensonga lwaki Museveni amakinga sure tetutuuka gye muli bannange mwebale nnyo mwebale gumira tiyagasi mwebale gumira kutiisibwatiisibwa ne mujja mutuwulirize Mukama bawe omukisa nze nno wano wendi wenjogerera nammwe nange omutima gunnenyise ndi wano njogera nammwe n'emikwano gyange abasinga bakyali bange abasinga bali mukomera awatali musango Edi Mutwe bamukwata ne bamusiba nga tewali musango Kaija bamukwata ne bamusiba nga tali musango Bobby Yanga Bobby Giant General Gaddafi Achirewo Menyani Ndekani Onaku lwaleero baganda bange nabadde nnyina keera mukomera nga nnyina keera luzira ndabe ku bakyali bange Kaija Dorini ne Waiswa Mufumbiro nzije mbagambe be bantumye naye saagenze mukomera ensonga mugimanyi ekiro kyajjo naloose Waiswa nga tunyumya mboozi ndala naye ng'agamba nze ndi bulungi lumba ekyo tanzizaamu amaanyi naye nzija wano mbawe amawulire ago tiwaiswa gyali ali solid era basebo ne bannyabo olwebyatutuuseko balala yonna wano mu Kampala wano mu Nakawa ne bwe nandibadde nze kennyini situuse Saalongo balimu ezo abimala wano mu Nakawa East ne bwe nandibadde situuse Nubian abimala wano ne bwe nandibadde situuse Senyonyi abimala naye nzize wano basebe ne bannyabo kuba Waiswa Mufumbiro nzize wano kulwa mannyinaze Doreen Kaija bannange singa Waiswa abadde wano yandibadde abyogera byonna Waiswa mumumanye Waiswa y'omu ku bantu Museveni basinga okweraliikirira naye kusingira ddala Waiswa tebaagala agende mu parliament kuba bamanyi obanga asindiseyo ate bazaake alala 50 eyo nno y'ensonga lwaki omukazi oli Mama Kizigo yasala amagezi gonna balabe nga bakwata Waiswa bamukwata nga talina musango Waiswa ne bamusiba Waiswa ali mukomera olunaku lwaleero singa Waiswa abaddeyo yandibagambe ebigambo bino naye engeri gy'ataliwo kambi bagambe basebo ne bannyabo okusookera ddala Waiswa Mufumbiro oyo y'omu ku mikwano gyange nze ng'omuntu nga sinaba na kugenda mu politics Waiswa ye yali mu politics ffenna nga tetunaba era nga bwe tuba tunyumya ne Waiswa ng'olumu tuba mu mboozi za miziki Waiswa n'aleetawo emboozi z'ebyobufuzi newankubadde Waiswa ni mukulembeze we n'ebintu bingi nnyo byagendamu nga tetunabigendamu Waiswa abaddewo ebbanga lyonna Waiswa baafuba omugula emyaka mingi Waiswa n'agaana okutunda omwoyo gwe abantu abaakulemberanga ekibiina Waiswa kye yalimu bammawo n'abalala bonna baagendanga babagula Waiswa n'agaana Waiswa twamusaba akkirize kubanga alina obumanyirivu bwonna Waiswa munnamateeka Waiswa looya ate nga y'omu ku basinga amagezi mu ggwanga lino naye si kubeera abezi n'amagezi naye Waiswa muvubuka Waiswa wa ghetto Waiswa bw'omusanga ku stage ya boda oyinza okulowooza muvuzi wa boda Waiswa bw'omusanga ku mudaala gwa capati oyinza okulowooza akanda capati Waiswa bw'omusanga mu kirombe oyinza okulowooza mukubi wa buloka Waiswa bwe mba mugerageranya kaŋŋambe Waiswa alinga Kyagulanyi